Mwali akufuye mitwalo 5 genda oguleko obutwa atuwe just kapera omanyi omwana ono asomera bwerere lwa nsonga ali talented omuzadde era nange oli eyo olina omwana wo naye ng'alina ekitone oli wakabi totuulira talenti ya mwana Freestyle enjawulo y'omwana asomedde ku Kampala Road n'ow'ekatwe balina enjawulo ozolaba Kampala Road bwanyirira tugende showtime Sembanga ojja kumenyeka okaddiye bakumba makulu osungira ku nnyonyi mu lunaku ovaduma eko naye ennyonyi bwekooya olaba okoze wena olinga enzige ono kwesimbako magumba mato ojjatulikira wano olina abaana ennamuŋŋoona ale kiweemu embwa eyo abakana kasaga oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo